waliwo yawunya amasasi 13 okwebaza kwonna kwagenze wa Kristo okwebaza kwonna kwagenze waogwo sawuliddemu wa mutuma nti amugambira oli ndozo ono bagwe bagandi yakimanyi bumanya mwesiimye nnyo mwokwebaza kwammwe okusookera ddala tekugenda wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ani aga nti Muhammad tukwebaza kuki saasira mikwano gyaffe. Mukama waffe yeebazibwe nnyo bassebo ne bannyabo balamusizaako abaana ba Katonda mwenna abampuliriza ku mikutu gyaffe egy'enjawulo okwetooloola ensi yonna. Nsaba munzikirize tuyambe mukadde waffe muganda waffe mukwano gwaffe Sheikh Kiti n'abasiraamu bonna okutwalira awamu. Abasiraamu mikwano gyaffe kibaluma kibasuza bubi kubanga abakristaayo beebaza Yesu ate nga bo tebasobola kwebaza Muhammad. Ne bwe nandibadde nze kyandinumye naye bambi tubasaasira kubanga bambi ffe twebaza Yesu ate mmwe temusobola kwebaza Muhammad. Tubasaasira era mbasaasideko nnyo mikwano gyaffe abasiraamu. Naye njagala mutegeere kino, okwebaza Yesu tetukikola kubalumya mitima naye tukikola kubanga kyatulagirwa okukikola. Bayibuli esomesa bulungi mu kitabo ky'Abakolosaayi essuula ey'okusatu olunnyiriri olw'17 n'egamba bweti buli kye mukola mu kigambo oba mu kikolwa mukikolenga mu linnya lya Yesu. Kati bassebo ne bannyabo buli kye tukola ffe ng'Abakristaayo Bayibuli yatulagira tukikolenga mu linnya lya Yesu Kristo. Kati bw'osanga omukristaayo nga yeebaza Yesu tonyiiga bambi, takikola lwa bubi, akikola kubanga agondera ekigambo kya Katonda ekiri mu Bayibuli. Ekyo ndowooza kitegerekese. Bw'oba totegedde bulungi bikkula ne Befeso essuula ey'okutaano olunyiriri olw'20 ogenda kulaba ebiwandiiko ebikalu nga byogera ku nsonga eyo. Ekyo nga tukimaze, abantu bangi bajja kwebuuza lwaki abakristaayo beebaza nnyo Yesu Kristo ne bateebaza Muhammad lwaki? Manyi nti ekyo abasiraamu nammwe kennyini kibaluma bambi, kibalumya emitima. Ekibuuzo ekyo mukyebuuza. Olwaleero ngenda kubayamba tunnyonnyole ensonga eyo lwaki kiri bwe kityo eri abasiraamu bamusitami abali eyo, bamaamuuma mwenna abali eyo. Twagala mukitegeera olwaleero naawe omukristaayo abadde takimanyi, naawe omukristaayo ofuuka akasaale ka Yesu, osomese baganda baffe bano tusobole okubayamba mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Ekisookera ddala bassebo ne bannyabo, Yesu alina ebintu bye yakola nga Muhammad byamulema okukola. Eyo y'ensonga esooka. Yesu alina ebintu bye yakola nga Muhammad byamulema okukola. Ekyokulabirako, bwe tusoma mu Baluumi essuula ey'okusatu olunnyiriri olw'23 n'24 Bayibuli egamba bweti. Baluumi essuula ya kusatu olunnyiriri lw'23 n'olw'24. Wulira ebiwandiiko bino sinze nabiwandiika, omulimu gwange kubisoma obitegeere gwali eyo. Baluumi essuula 3 olunnyiriri n'olw'24 Bayibuli egamba bweti. Kubanga bonna baayonoona ne batatuuka ku kitiibwa kya Katonda naye baweebwa obutuukirivu bwa buwa lwa kisa kye olw'okununulibwa okuli mu Kristo Yesu. Bonna baayonoona, ensi yonna yayonoona, bonna baali baakuzikirira, ffenna twali baakugenda mu Geyeena, ffenna twali baakufa. Njogera okufa okw'omulundi ogwokubiri, naye okuyita mu linnya lya Yesu Kristo bassebo ne bannyabo twanunulibwa. Kino kikuba akafaananyi nga babadde bakubanja, bakutwala luzira, bakubanja ssente nnyingi z'otasobola kufuna, nga ne bw'otunda ebibyo byonna toyinza kuzifuna. Omusajja n'avaayo n'agamba nti ono temujja kumusiba, nze ŋŋenda kumusasulira. Bw'oteebaza musajja oyo obaako akazoole. Yesu yatusasulira ebbanja lye twali tetusobola kusasula. Yesu yatununula okuva mu kibi. Kati omusajja oba omukazi bw'alowooza gye yali,
bw'alowooza engeri gyali agenda okuzikirira, bw'alowooza engeri gyali agenda okuyingira geyeena ng'asoosaayo omutwe ng'enseenene, kye kimuleetera okumusanga ng'awanise emikono gye yeebaza Yesu. Eyo nsonga nkulu nnyo, eyo nsonga nkulu nnyo, eyo y'emu ku nsonga enkulu lwaki Yesu Kristo yeebazibwa mu makanisa g'Abakristaayo, kubanga tuli Bakristaayo lwa kununulibwa Yesu Kristo kwe yatununula. Ekyo ndowooza kitegerekese. Kati kambuuze bwana Qur'ani ono ate ye mutume sallallahu alaihi wasallama naye asobola okwegayirira oba asobola okusonyiwa ebibi? Qur'ani esomesa mu ssuula ya 9 Suratu Tauba, giwandiike essula ya 9 Suratu Tauba, essula y'okwenenya, aya ya 8 egamba bweti istagfir lahum, kobeegayirire gwe Muhammadi, awila tastagfir lahum, ne bw'obanga tobeegayiriridde egamba bweti ne bw'oba tobeegayiriridde istagfir lahum maradhan, ne bw'onoobeegayirira n'okuuta ekyenyi ku ttaka emirundi 7 tebagenda kusonyiyibwa. Ekitegeeza nti okuyita mu mutume ne bw'anaakusabira atya tojja kusonyiyibwa. Y'ensonga lwaki sitampu yakoonebwamu dda mu ssula ye-19 ya Qur'ani aya ya 71-72 n'egamba nti wa in minkum ila wariduha, teri n'omu mmwe abantunulidde abalina enkovu mu byenyi, gwantunulidde alina empale gye watema, omuntu akusanga mu kubona alowooza nti eyo teyakaze, wayambadde ya mutoowo, byonna ne bw'onoobikola n'onaaba amazzi agataliko sabbuuni n'ofuna enkyakya, kubanga baabalimba nti enkyakya ezo ezigenda okukwata mu siraatwa wali zikuyamba okuyitawo ku lunaku lw'akaseerezi. Ebyo byonna bya bulimba. Qur'ani egambye wa in minkum ila wariduha, tewali n'omu mmwe atagenda kuyingira muliro. Kana arabik hatima makidhiyan, kubanga ekyo kye kikakafu ku mukama wammwe ekyaggwedde okugera. Lwaki temusobola kusonyibwa nga Muhammad abeegayiriridde? Ensonga y'eno, essula ya 47 aya yiino bassebo ne bannyabo yakumeka, essula ya 47 aya ya 19 Surati Muhammadi aya ya 19 no aya yaka ku mutume n'entuyo ne zimujja egamba bwete. Essula ya 19 essula ya 47 sore aya ya 19 egamba bwete fa'alam, n'olwekyo gwe manya la ilaha illa llahu, tewali akakatibwa kusinzibwa okujjako Katonda yekka, wastagfiri zambika, weegayirire Katonda akusonyiwa amazambi, ebibi. Muhammadi yalina ebibi, aya emu egamba mu Qur'ani nti ebibi byatuuka ne bimubendula n'omugongo. Kati olw'ebibi ebyo yali tasobola kukusonyiyisisa, kubanga naye kennyini mukyamusabira ekisonyiwo. Ku nsonga eyo temuyinza kumwebaza kubanga talina kyabakolera, mmwe mumwetikkira emigugu, mmwe beegayirizi be. So nga ate ffe Bayibuli egamba Yesu yamala okutusonyiwa ate n'atuula ku mukono ogwa kitaffe Katonda ali mu ggulu. Bayibuli egamba nga yeegayirira n'okusinda okutayogerekeka buli lunaku. Buli lunaku ffe Yesu yatwegayiririra ate mmwe mumusabira. Kati munaamwebazaako ki? Ffe tumwebaza okutuggyako ebi, okutusonyiwa ebibi, ekyo kimu. Tusonyiyibwa ebibi okuyita mu linnya lye, ekyo kimu. Yatununula. Ekyokubiri nti kubanga tuli mu nsi ejjudde ekibi, ne bwe nkola ekibi, bwe ŋŋenda mu maaso ga Mukama okumwegayirira n'okumwenenyeza, Yesu annyamba ne yeegayirira, musonyiwe taata, mukwatirwe ekisa. Ate mmwe Abasiraamu mwe mwegayirira nnabbi wammwe. Bwe tolabawo njawulo awo, kati munaamwebazaako ki ku nsonga eyo? Bwe guba mupiira guli goolo 7 Muhammad 0, ekyo ndowooza kitegedde. Eyo ensonga ngivuddeko. Ensonga endala ate nga nayo nkulu, Bayibuli esomesa mu kitabo ekya Yokaana tulaba omusajja ono eyazaalibwa nga mulema. Bassebo ne banyaba ensonga endala abantu lwaki beebaza Yesu. Okuyita mu linnya lya Yesu waliwo abantu Katonda baasaasidde, abaali abalema ne babeera abalamu, abaali abazibe b'amaaso ne bawulira, abaali abaggavu b'amatu ne bawulira, abaali abazibe b'amaaso ne balaba. Okuyita mu linnya lya Yesu Kristo abaali abagumba ne bazaala. Eriyo abantu abafaanana bwe batyo. Genda osome ekitabo
Yokaana essula ey'omwenda leka gye mba nkusomera ndowooza olabe ku lw'obudde bayibuli egamba bw'eti Yokaana essula 9 nabagamba mulekeraawo okugeraageranya Yesu ku musajja wammwe mujja kufuna ebizibu bya bwereere mugenda kufuna ebizibu bya bwereere tugenda kumubikkula tumubikkule n'akabikka omulalu tukaggyeko bayibuli egamba bw'eti waaliwo omusajja ono yazaalibwa nga muzibe w'amaaso mu Yokaana essula ey'omwenda abayigirizwa ba Yesu ne babuuza Yesu nti ani yayonoona okusinziira ku kizibu omusajja ono kye yalina baalaba ng'ateekeddwa okuba nga yalina kye yakola ne bamubuuza nti ani yayonoona ono oba bazadde be Yesu n'agamba nti ono omusajja tayonoonanga newankubadde bazadde be naye kyaba bwe kityo ekitiibwa kya Katonda kirabikire ku ye ebyawandiikibwa bisomesa nti Yesu n'awonya omusajja oyo kati waliwo abaayina endowooza ng'ey'abaganda baffe abasiraamu baasanga omusajja ali mu kutendereza Yesu amugulumiza olw'ekyo kyamukoledde ne bagamba bwe bati ku lunya olw'abiri Yokaana 9:24 awo ne bayita omulundi ogwokubiri oli omuntu yali omuzibe w'amaaso ne bamugamba nti gulumiza Katonda ffe tumanyi ng'omuntu oyo alina ebibi olaba bamugamba gwe gulumiza Katonda togulumiza muntu oyo kubanga omuntu oyo alina ebiki ebibi omusajja n'addamu n'agamba bw'ati ye n'addamu nti obanga alina ebibi simanyi ekigambo kimu kye mmanyi nti nali muzibe w'amaaso naye kati ndaba kati omusajja ono ddala ogenda kumugaana otya okugulumiza Katonda omulala ojja kumusanga mu bikolwa by'abatume essula ey'okusatu n'ey'okuna omusajja eyali omulema bayibuli gwegamba nti nga atuula ku luggi olulungi olwa yeekaalu abatume ba Yesu nga sina Yesu yennyini ne bamusabira mu linnya lya Yesu omusajja n'asituka n'atambula oyo ogenda kumugaana otya okugulumiza Yesu bw'onoosoma Yokaana essula ey'okutaano waliwo omusajja yali amaze emyaka 38 ku kidiba ayina endwadde emyaka 38 Yesu n'ajja n'amusanga olunaku lumu eddakiika nga 3 we naakatandikidde kwogera n'amuga nti oyagala kuba mulamu omusajja n'amuga siina nsula mu kidiba Yesu n'amuga nti weetikke ekitanda kyo otambule ogende emyaka 38 Yesu n'amugya ku kidiba okwo oyo oyinza kumugaana otya okwebaza Yesu tulina ensonga ennamu tulina ensonga ezikwatikako tulina ensonga ezannamaddala tulina ensonga lwaki twebaza Yesu kubanga byakola si bya bulijjo n'olwekyo Mukama bampeera omukisa mu linnya lya Mukama waffe Yesu naye naawe osobola otwegattako n'ova mu nnugu